lyona nine kwanga Buganda tijamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe bwe tulolesi zonna twesinge nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikuumenga abazira ennyo abatusooka balwana nnyo mu ntalo ne balyagala nnyo eggwanga lyaffe naffe tulyagalenga twesinge nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikuumenga abaana balero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe bafiirira ensi yaffe twesinge nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikuumenga nze nayimba cyane sitenda Ssaabasajja Kabaka asanira fugo Buganda bonna naffe nga tumwesiga twesinge nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikuumenga Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama tubunduguleko emikisa gy'era baffe omukuumenga twesinge nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikuumenga tubalamusiza nnyo Baganda baffe olwaleero ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'ekkumi 1210 nyongera okubalamusaako olwaleero yonna gye muli e Buganda mu America mu Germany China wonna n'ensi endala zesimenye essaawa ziri 2 ez'ewaffe ku butaka e Buganda era nga bulijjo kye tulina okubeera nti tukyogererako yennyaffe Buganda ensi yaffe tuba tulina okubategeeza obudde engeri gye bubaamu essaawa zaayo ayogera nammwe nze Haruna Lukomwa Mtabaazi nga njogerera ku leediyo y'Abaganda ku www.ababaka.com mu studio yaffe Ngabo ya Buganda mu programu w'Olinywera nga tusinziira wano mu East London Ilford ekya Bungereza. Mu programu eno w'Olinywera sembeza akakopo ka chai
agenzeeko mukeyambiro wetegeke okomewo mangu otuule okkalire kubanga tusumulula ne tubawa amawulire ne tubawa ebyafaayo ku nsi yaffe Buganda. Era yeba essaawa endagaanyi otutandikira puroguramu yammwe ŋŋanzi w'olinywera. Tukiggumiza nnyo. Twagala abantu mube bagumu aboogera ng'oyogera ekigambo eky'amazima ky'omanyi nti kijja kuyamba nnyaffe Buganda, wabula si okukutula nnyaffe Buganda. Puroguramu w'olinywera mugiwulirizanga buli lwa Sande bwano we tuli mu studio Ngabo ya Buganda. Era nga mbeera ne baweereza bannange omukwata ngabo, abasajja abateerya ntama, aboogera amazima ku nnyaffe Buganda nga ndi nabo wano. Era bulijjo ng'enkola yaffe mbawa omu n'ababuuzaako, era ng'ate buli abeera wano ateekwa okuweereza nnyaffe Buganda. Era kansooke mbawe ku Meja Eri Kigozi abalamuseeko. Sebo Meja Eri Kigozi akazindalo kako. Omutesitesi Mwami Haruna balinye bali edda sebo. Bannange mwenna bampuliriza nate nga bw'eri enkola yaffe ya bulijjo. Omukulu ng'ababaaniriza mukkalire, munyumirwe, muteeseze, mukubaganyize ebigambo yaffe Buganda. Buganda eri mu nvuba, era buli lunaku bwe lutuuka bwe ruti kye kiseera mwe twetaagira ebirowoozo byo, so sigamba nti bya Haruna byokka, naye oyinza okuleeta ekirowoozo oba enkola empya bw'etyo nesobola okununula nyaffe Buganda. Nga bampadde omukisa guno gw'obbalamusaako mu studio, era tunamu ne Kibandula Enzige ne munnaffe Buganda tebaasabwa naye atuuse. Kaakati bannaffe tujja kubanga tubabawa mpolampola, naye ng'ekikulu kya byonna tubategeeza essimu yaffe erinnya 420 86 36 99 61. Studio mwanjuzi nga bw'ajanjudde Mwami Haruna omutabaazi Ngabo ya Buganda kutunyweredde, era tusinzidde wano e London mu Bungereza minsi ya n'abakyala. Era bwe tutyo email yaffe ega nti ngaboyabuganda@gmail.com. Nja kuzzaayo omuzindaalo munnaffe ajja okubanjulira omutwe gwaffe ogwaleero, bwe mutyo musobole okutwegattako. Abawuliza abalungi mwenna mwaniriziddwa, tujja kubanga tubaddiramu omutwe gwaffe lunye nga bwe tunaagenda tutambuza okuteeseza Obuganda n'okubonunula mu nvuba gye bulimu. Sebo Haruna akazindaalo kako. Awangale Aisa Abasajja. Awangale Aisa Abasajja Kabaka empologoma ya Buganda. Era nga tusoosotodde ntandika yaffe ya leero oba omulamwa gwaffe ogwa leero, mulamwa gwa bulumi, mulamwa gwa byafaayo, mulamwa gwa kwerowooza, mulamwa gwa kwepima mu minzaani n'olabira ddala timpeereza nnyaffe Buganda. Omulamwa ogwa leero gwa kwepima n'omanya ddala kyenkola kituufu mu nnyaffe Buganda. Omulamwa ogwa leero ogw'okwepima mu minzaani n'ogamba ti ddala Buganda abasajja bano abagaanidde ku nsonga senga bukyenkya ng'Obuganda buteredde nditebya ntya era tuli bannyonnyola ki? Omulamwa gwaffe ogwa leero gugamba nti baani abafutyanka ebyafaayo bya Buganda era lwaki? Omulamwa gugamba baani abafutyanka ebyafaayo bya Buganda